Namungi w'omuntu akedde kweyiwa ku Lutikko Namirembe okubawo ng'abajulizi Ababuuliizi 62 bakasibwa mulimu gw'okubuulira enjiri mu birabirizi buno. Mulabirizi w'e Namirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityolwalira yakoze omukolo guno obwedda buli mubuulizi ajja ne mukyala we n'abakakasa. Wabula obubaka omulabirizi bwawadde anabakuutidde okusigala ku nnono y'okubuulira enjiri era n'abalabula nti singa baseeseetuka bakwambulwa ebyambalo bye. Okwetegereza okukkiriza okunywevu mu Kristo obwesigwamu empisa zo era n'okuyigako tukuwa obuyinza n'olukusa okuba omubuulizi w'enjiri mu bulabirizi bw'e Namirembe. Mwetegereze kino twesigaliza ffe era n'abo banaatuddiriranga bigere obuyinza okukujjako olukusa luno ekiseera kyonna bwe tunaamatiranga nga kyetaagisa. Diini wa Lutikko mu kubuulira bano abakubiriza kulabika obulungi okufaanana omulimu gwabwe bwe bayingiridde obudde bwonna obw'emisana oba kiro. Kuweereza buli kyonna kibeera ku ddaala lyo ly'oliko n'agamba tubalage n'embuzi z'olunda kugamba ziri ku ddaala lyo bonna ne bw'oba olya mmere bakutunuulira oba ng'olyanga omubuulizi oba olyanga eyasomatuka kubuusa. Ono abakubiriza okutunda ekifaananyi ky'ekkanisa yonna gye saako okubeera ne bawangala nabo. Byonna ne bateeseteese ne bayagala okulaga nti buli kimu baagala olyeko ne bagamba mubuulizi toliddeeko kyokka ng'eno balinga mulume yaba esowani buli kyokola bakitunuulira mu mpisa zonna. Oluvannyuma twogeddeko n'abamu ku babuulizi abakasiddwa ne batubuulira batandikirako. Tugenda okutandikirako Katonda ng'atuwadde obuyinza n'obuweereza buno. Njagala nnyo okutandikira ku nsonga y'abavubuka kubanga buli mbeera yonna ereeteddwa mu nsi eno oba mu ggwanga lino eno bitunuulidde nnyo abavubuka. Bwe bibeera binyumo bitunuulidde abavubuka, ebintu byonna bye muwulira ng'ebisiyaga byonna bitunuuliddwa era bitunuulidde abavubuka. Gwe no sakiddwa Jamil Mukibi ku lw'Amasukulu.